Ebiseera bingi oludda oluvuganya gavumenti luzze lufiirwa bannabyabufuzi ab'enkizo abeesogga ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM. Akawungeezi k'eggulo abaakoonodde obukulu obwa sipiika n'omumyuka wa paalamenti baali baludda luvuganya. Sipiika Jacob Oulanyah yali wa UPC Lukulwe nga yeesogga NRM 26, so nga ye omumyuka we Anita Among yali mu na FDC nga NRM mu butongole yagyegattako mwaka guwedde. Abalala batayinza kubuusibwa maaso kuliko Betty Kamya yali akulira ekibiina kya Uganda Federal Alliance nga kati abadde minisita w'ebyettaka. Beatrice Anywa eyawakanya ennyo gavumenti ng'ali mu FDC ku ky'okusaanyawo ekibira ky'amabira nga kati abadde minisita ombezi w'obutonde bw'ensi. Abadde minisita w'abavubuka Nakiwala Kingi ng'ono yali wa DP. Christopher Kibanzanga abadde minisita ombezi eby'obulimi ng'ono naye yali wa FDC. So nga abalala okuli Agre Awori ne Omara Atubo nabo baali banna UPC beegatta ku NRM. Kati abamu ku balondoola ebyobufuzi mu ggwanga batubulidde lwaki NRM eyanguyirwa okusosonkola oludda oluvuganya. Tukimanyi bulungi nti ekigambo ky'ensimbi kintu kikulu. Abantu abamu abali mu opposition tebalina ssente ate NRM egaba omukisa abantu ofuna ssente. Ne mu opposition mwennyini mulimu abakulembeze abalungi abasobola okuwa eggwanga lino obusobozi n'okutwala enkulaakulana mu maaso. Ekyo pulezidenti akiraba mangu n'abalonkumayo. Naye ekisinga obukulu nti omuntu bw'ojje mu opposition n'ayingira buyingizi NRM abeera muwulize nnyo. Jonathan Tabaranga ne Siraje Nsanja bagamba nti NRM erina ekigendererwa ekyokunafuya oludda oluvuganya. Ate n'ekirala balowooza nti we baba baggyeeyo omuntu oyo ne bamujja mu kibiina ky'obufuzi kiri ekirala n'abantu abo abamufollowing abagenda kujja naye. Tujja kukitwala nti political strategy ya NRM okubeera nti bw'eba ezimba abakulembeze baayo abamu bazimba naye ne baleka mu opposition. Obudde we butuuka ejjayo bujja nejjuzaawo mu bifo by'ebyagala baweerezeemu. Akazanyo k'ebyobufuzi bwe katambula. Teri opposition akolera NRM kuba n'amaanyi. Tewaliwo NRM akolera opposition kuba n'amaanyi. Nze nga NRM nina okukola okulaba nti NRM yange sigala nga y'amaanyi nga opposition bw'enafuwa. Era bw'abawo kyonna ekyetaagisa okukola n'oŋŋamba nti ŋŋende njogere ne Kyagulanyi gyegatte ku NRM mugamba nti jangu. Waliwo okwebuuza obanga enkola ya NRM eno okutinkiza ennyo n'abavuganya ababa bakyuse tekosa ababa bakoleredde nnyo ekibiina kyokka ne bataweebwa buvunaanyizibwa nga buno. Ne bw'ojja jjo olwaliro osobola okufuuka ow'ensonga. Ebbanga ly'omaze naffe si lyeri kufuula ow'ensonga mu kibiina. Byotukolera kyekikulu. Ate twagala abantu baggwemu maanyi. Kubanga ekibiina kyaffe buli muntu ajja tulina okumwaniriza. Ate abamu tulina bye tubayigirako bazze n'ebintu by'okuyigirako bingi. Jonathan Tabaranga mweraliikivu nti ekiseera kijja kutuuka ng'abooludda oluvuganya gavumenti tebakyasobola kuteeka gavumenti ku nninga ku bitagenda bulungi olw'okutya okunyiiza ab'ekibiina kya NRM kye bayinza okwesogga essaawa yonna. Aba opposition bacheckinga gavumenti bagiteeka ku nninga okunnyonnyola ensonga ezimu ezikwatana ku buli bw'enguzi, naye we baba nga balinda bulinzi mukisa kusala ddiro okugenda eri nabo okwerira ku kasente. Ennaku zino obadde obiraba nti abantu bagamba nti nze nange we bampa omukisa nange njagenda ndye ku kasente. Era sisuubira nti bano abasajja aba opposition waliwo asobola okugaana okugenda mu NRM ng'omukulembeze abagambye. Mu kulonda kwa sipiika wa paalamenti n'omumyuka we kyeraze ng'abooludda oluvuganya abamu bwe bawagidde ekibiina kya NRM ne balekawo abaabwe. Ali Mivule, NTV Akawungeezi. Opportunity if you wish to say anything in no more than 2 minutes.